po jako akawuwo. Ndabirawo Yowaana Bukenya ow'emyaka 89 eyafudde wabula n'asattiza ekitundu ky'ekkazi mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Omulambo gwe bwe gulemedde kungula oluvannyuma lw'abakungubazi obutatuukiriza musajja mukulu ono bye yalaama. Kigambibwa nti musajja mukulu ono yalaama okuziikibwa mu ntaana ya fuuti 15. Abakungubazi kye bataafuddeko era on'olumaze okumusabira bamututte okumuziika, wabula kibabuuseeko bwe bamutadde mu ntaana nga yeesimba bwesimbi. Olw'okubazuukira nga ye mubereberye mu bafu oyo aliddira bano bazannya buzannyi omufu kye yayogera bakituukirize kuba yalina eggume nabo abasika babeere n'eggume. Mu birala bye yalaama mwalimu okumuziika mu mbugo 9 nga ku zino yaleka yeeguliddeko 40 n'ensuuluulu, obutamusaako seminti wamu n'okumusimira entaana empanvu ddala, era waliwo omuzzukulu abadde alinnyiddwako bo kye bayise omuzimu ng'ono obwedde alambulayo okulaba oba entaana gy'ayagala ewezze bw'asanga tennaba ng'addayo yeetuulira. Okutulagira okufuusa emivuude 15 neze kyaganya okuwera Zijja kuwera tusobola okuwera ssaawa nga 2 ez'ekiro era twazimuziikamu. Omu ku bamulekwa amanyiddwa nga Ssaalongo Galabuza tunnyonnyodde nti kitaawe yalaama nga bamanya asaaga, wabula kibabuuseeko okulaba nga basimye entaana ya fuuti 8 n'agigaana era abakungubazi ebyokuziika babadde babivuddeko dda, ng'abamu balinnye n'emiti okwetegereza obulungi ebigenda mu maaso. Muzeeyi yasooka n'agamba nti ayagala fuuti 18 ne tuliyita olubalaato ne tumuwakanya. Tumuwakanya omutuuze omunamuga muzeeyi kiriba kitya nga baziise fuuti 15 nga basima toyite kiri tuswaza. Muzeeyi n'amala n'agamba nti kale nezulire 10 muzisimu kati nga ffe abavubuka nitukinyoomerera bazaala tugamba apaana tujja musimira 8 ku 10 kati tumututte tumuzikire ku fuuti 8 aganye. Namukadde ono yabadde wa kuziikibwa lunaku olw'eggulo wabula ne bigaana era ne bukeeredde n'olunaku olwaleero ng'akyabalemye okuziika nga bakyagenda mu maaso n'okusima entaana okugiweza era abatuuze bavumiridde engeri abantu abamu gye bakolamu ebiraamo mu ngeri ey'okubamalako emirembe. balambeko ennaama ennungi n'enzika gye tulina okubaziikamu naye fuuti 15 oba okalubiriza banno. Omusajja abadde atuyisiza bulungi Nyaakenge naye nga buli abeeraawo atunyumiza nti yayagala fuuti 15 ne tusima fuuti 8 ekisinza okunennyamiza faaza wakkiriza tumutwale tumuziike n'awaganyala mu ntaana bw'ati sayidi ne sayidi takka talinnya. Wabula bano oluvannyuma batuukiriza buli kimu era ono n'aziikibwa wakati mu kwemulugunya okuva mu batuuze. Kuba yagamba n'alekawo ne ssente ze singa ziba ziganya mukooye muteka ssente zizo nzireseewo muletanga abacupa ne basima. Mukiibi cameraman yakusakidde eggulu eno okulwa ABS television. Tusobola okuwera ssaawa nga 2 ez'ekiro. Muzeeyi yali agenda okufa yeetegekera embugo ze 4 neetegekera ensuululu 3 ez'okusiba entaana ebitiiyo 2.